Musaza Kyaddondo n'abbambula w'omuliro atannategeerekeka kwavudde asaanyizaawo amaduuka agawerako mu Kisenyi okuliraana amafuta ga Haasa era abasuubuzi bali mu maziga. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Nabambula w'omuliro ono kigambibwa nti atandise ku ssaawa nga 4 eza Kalasa Mayanzi era nga omuliro guno gukutte okuliraana amafuta aga Hashi petrol station agasangibwa wano mu bitundu eby'omu Kisenyi era nga amaduuka gano agakutte omuliro gabadde gakolebwamu oba bagakoleramu bannansi b'eggwanga erya Somalia oba Abasomali nga bwe babayita mu bitundu bino eby'omu Kisenyi nga kigambibwa nti bano baakedde okukakkalabya emirimu gyabwe nga buli wabula babadde mu maduuka gaabwe nga bakakalabya ate ng'emmanju waliyo abeebase nti amasannyalaze ne gabaluka omulundi gumu era omuliro guddukidde ku sipiidi ya kizungirizi okukakana ng'ebintu by'omu maduuka byonna biweddewo n'abalala bavuddeyo nga n'ennabugi simufungize oluvannyuma lw'okuwulira enduulu erayizibwa okuva mu bannaabwe nga babagamba nti beetegule ekibambulira omuliro gwandibasanga nga beebase ngano bakubidde poliisi ezze ng'eri wamu n'amagye era baleese ebimotoka 5 eby'amazzi ebikoze omulimu ate ogw'okuzikiriza omuliro guno wabula abasirikale babadde bakatuuka mu kitundu kino basanze abantu mu kitundu bataasataasa ebintu gamba nga fridge soda amazzi n'ebyokunywa ebirala naye bano poliisi wetuukidde nga neetandise kubakubirawo kifaalu ng'egamba nti abayaaye bangi ababadde batandise dda okutwala bye batakoleredde nga bakozesa omukisa gw'omuliro guno ogukutte amaduuka agawerako era abawerako bakubiddwa empi ensambagere n'ebirala nga b'ebyokwerinda bagamba nti bano babategula kabi boke batannalaba waliwo n'ababadde batandise okunyagulula ebimu ku bintu ebibadde bisirikira mu nabbambula w'omuliro nabaabo ab'ebyokwerinda babatutte n'ennabugi simufungize wabula ng'oluvannyuma lwa poliisi okulwanagana n'omuliro guno emaze n'eguzikiriza naye ng'ebintu by'abantu ebiwerako bifuuse muyonga era bannansi b'eggwanga erya Somalia bangi balabiddwako nga basobeddwa eka ne mu kibira ku lwa 88 akatonyaze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munabuddu Lukenge Sharif wano mu Kisenyi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Musaza Buddu essomero lya Ekereziya erya St Mary Immaculate Villa Maria likubiddwa enkata y'amabaati 430 okusereka ekisulo ky'abayizi ku ssomero lino nga gabaweereddwa munnamateeka Ssemakula Ismail Sajja. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu abaddeyo. Mukuwaayo eminwe gy'amabaati gano agasusse mu 1400 ku ssomero lya gavumenti erya St Mary Immaculate Villa Maria munnamateeka Ssemakula Ismail Sajja agatisse ssentebe wa tawuni kansi ey'ekyamuliibwa Sagala Godfrey saako omukulu w'essomero lya Kabungo Primary School Naluyinda Lekyo n'abakulembeze abalala nga mu nteekateeka eno essomero lino erya Bonna Basome eriri ku musingi ogw'Ekereziya liri mu kuzimba ekisulo eky'abayizi abalenzi ng'abayizi abagenda okusula mu kisulo kino kuliko abayizi ab'ekibiina ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano ekyomukaaga n'ekyomusanvu. Sagala Godfrey ku lwa Ssemakula Ismail Sajja bw'abadde awaayo amabaati gano ategeezezza nti yali yasuubiza okusereka ekizimbe kino gye buvuddeko n'ekigendero ekyokutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu saako okulaba ng'omwana w'e Kalungu asomera mu mbeera eyeeyagaza. Era ono yeegattiddwako ne kansala akiikirira eggombolola ya Kalungululo ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Mutebi Charles ono naye atenderezza nnyo enteekateeka eno ekoleddwa. Ate ngeri enjawulo neebaza ennyo Mwami Ssemakula Ismail Sajja Kambwe okukkiriza naawe ekitiibwa okuyitibwa n'okusabibwa okuyambibwa ate n'atuukiriza. Ekyo kikulu nnyo kubanga tubadde naye era tutambudde naye wano mu masomero gaffe mangi. Tubaddeko ku St Teresa Bwanda n'ateekayo omukono, tubaddeko ku Banafont wana n'ateekayo omukono, ate ne wano ku St Mary Immaculate. Fe omulimu gwaffe ng'abakulembeze kunoonya buli kaseera butya bwe twongerako ku kitundu kyaffe. Sister Namukasa Theopista omukulu w'essomero lya St Mary Immaculate Villa Maria yeebazizza munnamateeka Ssemakula Ismail Sajja olw'amabaati gano ge yabasuubiza era n'atuukiriza. Agambye nti kati olutalo lusigadde kuteeka amadirisa saako enzigi mu kizimbe kino saako okuteekawo ebinaabiro. Bw'atyo kwe kumusaba nawo abakwasizeeko saako abazira kisa abalala omwana omulenzi asomere mu mbeera eyeeyagaza. Ebizibu dda weebiri ku kizimbe kino ekisulo ky'abaana abalenzi kubanga kati we basula tetuli bamativu
buyitivu twegomba bajje mu kisulo kino basulenga abaana ab'omulembe guno bwe bandisuze. Ekisulo kikyabulako amadirisa, kyetaaga okuggala, enzigi teziriimu, amadirisa galinga 53 ne floor plastering byonna bikyetaagisa, ate ebinaabiro ne toilet byo tetunaba kutandikako, naye singa abazirakisa bajja ne batuyamba tujja kusanyuka nnyo. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru Ekalungu mu Buddu. Ate musaza Buweekula omubaka wa Parliament omukyalo wa district y'e Mubende Opugulani Nakazibwe yennyamidde olw'abazadde abatayagala kusomesa baana baabwe n'agamba kino kikuumidde ekitundu emabega. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba kintu eyabirina. Nakazibwe ategeezezza nti asanga abazadde bangi nnyo mu kitundu kino eky'e Mubende nga tebeefiirayo ku bya kusomesa baana baabwe ekibaviirako abasinga obungi naddala abawala okufumbirwa nga bakyali bato wamu n'abalenzi okudda ku byalo okutaayaaya n'okukola obulimulimu obutabatwala mu maaso. Ono wano wasinzidde n'asaba abazadde mu kitundu kino okusomesa abaana baabwe kibasobozesa okubeera n'abakola emirimu egy'ekikugu nga baana baabwe enzaalwa nti kubanga bano babeera balumirirwa ekitundu kyabwe era engeri yokka gye bagenda okukikulaakulanyamu. Bejjamu enkola enkadde y'obutaagala kubasomesa. Muntu ayina obuvunaanyizibwa bwe, gavumenti erina obwayo, omuzadde alina obuvunaanyizibwa bwayo, omwana alina obuvunaanyizibwa bwe, n'omusomesa alina obuvunaanyizibwa bwe, n'omukulembeze alina obuvunaanyizibwa bwe. Buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Bwe tunaakola ekyo tujja kulaba ebyenjigiriza nga bigenda birongooka, nga Mubende yaffe ekulaakulana, ekiseera kituuke ebitundu ebikulaakulana bibeera n'abantu baabyo nga be bakola emirimu gy'ekitundu ekyo. Nakazibwe okutuuka okuva ekiddiridde olusoma lwa ttaamu eno okuggulwawo kati ennaku 3 eziyise, naye nekisangibwa nga abaana bakyali bamuswaba nnyo ku masomero ag'enjawulo olw'embeera ey'ebyenfuna etayataaganyizza ennyo abazadde. Ssebuufu baana ba kintu Kironde, CBS FM. Akamako wessaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka owessaza Buvuma Mbuubi Michael Wamala Mboowa annyonnyodde emmere enkulu eriibwa mu ssaza eryo. Okuleka abantu abasenzeeyo oluvannyuma naye abantu baakwo bennyini mu ssaza eryo abazaaliranwa tebalya nnyo matooke, mmere y'amatooke, okusinga balya kawunga. Naye ng'akawunga si keekana akaakasooli. Akawunga ako abantu abo balima ekirime ekya muwogo n'ebitooke ebitonotono kusinga kayinja, ebitooke bya kayinja. Era kayinja oyo bamusalamu mutere ne bamwanika mu musana n'akala, ne muwogo ne bakola bwe batyo. Bwe bamaliriza basekula kubanga abazaaliranwa mu ssaza eryo tebalya buwunga obuseerebwa ebyuma. Emmere eyo nga emaze okujja okuteekebwateekebwa mu lulimi oluvuma oba mu lulimi oluzinga